Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku massage. Ngenda kwogera ebirungi ebiri mu massage n'ebibi ebiri mu massage. Era njagala massage gwe njogerako gwe tuyita body massage. Massage w'omubiri. Era gwe omwami oba omukyala ng'oli mufumbo ng'olina omwagalwawo ng'anyumirwa massage, ngenda kusaba ekintu kimu. Genda online oba funa omuntu akuyigirize bakola massage. Once in a while woba tokooye omusajja wo oba omukyala wo muweka massage ako aleme kagenda kanoonya mu massage pala. Kubanga ebintu ebibeera mu massage tebinyuma. Massage oyo nawe bw'onaamukola omwami wo ojja kumanya ensonga lwaki nkugambye, oba bw'onaagenda omusoma ojja kumanya ensonga lwaki nkugambye nti massage oyo si mulungi. Massage waliwo touches ze bakola ku muntu n'abeera nga mu butuufu ayimye nga kye yeetaaga essaawa eyo kyakumukkakkanya. Bw'ekituuka ku mukyala, omukyala asobola okukibeyaringa n'akita. Naye bw'ekituuka ku mwami ye tomubuulira. Ssaawa eyo ky'aba alobooza kye kituli ekimuli okumpi w'asobola okusonseka omukira gwe gukkakkane. Mbaaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero abeekuumira kusenga face 256 mukola kya ttendo gw'omukadde. Mukama akunkuumire era akunjagalire by'onjagala. Wabale kubanga onjagala nga buli kavidiyo ke nteekayo omukwano ojja n'okalaba okola kya ttendo. Ate gwe omupya weebale kubeera nga naawe otwegaseeko kansuubire vidiyo eno ejja kukunyumira era ojja kubaamu ekyokuyiga ky'ojjamu. Bw'enaaba ekunyumidde ng'omaze okugiraba nja kusaba osubscribinge okoone ku kade obeere ng'osobola ofuna vidiyo zaffe empya ze tuba tutaddeyo. Gisharinge bw'oba olaba ng'erimu amakulu, girayikinge bw'eba ekunyumidde, teeraawo comment bw'oba olina ky'owabula oba ky'oyagala okwongera ku vidiyo gye mba nsomesezzaako. Kaakati massage alimu ebika eby'enjawulo, wabula nandibadde nkugamba nti osobola okuyigako oyo omwangu. Waliwo omwangu, waliwo omuzibu. Balina kye bayita body massage oba kye bayita body to body. Body massage abeera full body massage, then waliwo body to body, ebyo byanjawulo mukko. Tebirinza kubeera nga oŋŋamba nti omuntu agenda n'akola body to body n'asigala kye kimu. Kubanga body to body ali nga bw'oyita, mbadde saagala kukozesa olulimi luzungu naye ndowooza ndukozesa ky'oyita erotic, ekintu ekiyimya. Kozi omuntu amukola ali bwereere. So gwe omukyala ali eyo ng'omwami we anyumira massage, funa bu oil. You can start slowly n'ogenda ng'opikinga n'ogenda ng'omanya ekyokukola. Funa bu oil. Ebintu binene mubigezeeko mu relationships zammwe. Banaye mutryinga ebintu ebipya ebirinza okuleetera omuntu okubeera nga wow, awulira ng'ekintu akyetaaga. Mulekeraawo okubeera ng'ebintu mubipapira. Gwe nga buli ssaawa mukola ekintu kye kimu. Omwami we ne waba nga tanyumirwa massage, osobola omugamba nti hani olwaleero njagala kuwaka massage. Ogenda kugenda ofune oil akola massage gy'ali. Ogenda mu supermarkets ennene osobola omufuna, oba osobola ogenda mu maduuka agatunda ebintu oils eby'enjawulo n'obagamba njagala ka massage oil. Bajja kupresentingira oils ze balina ofunemu eyo gy'omanyi nti omwagalwawo tali bakiyita batya, tali allergic ku yo. Kubanga waliwo abantu abamu olwa flavors ezibeeramu oba ebintu bye bakozesa oil nga oil mubaamukola ali allergic ku oyo oil. Kati ngenda kubabuulira engeri gye tukolamu body massage oba engeri gye bakolamu ka body massage okakola otya omwagalwawo. Omwagalwawo agenda n'anaabako bulungi nnyo, n'amala okunaabako ne yeeyambula, naawe n'onaaba bulungi nnyo. Bw'amala okunaaba mwala obuliri bwammwe nga buli very smart and very okay. Then mwebake oba omwagalwawo yeeyale ng'ali wansi awo. Omusiige oil omubiri gwonna, ngambye omubiri gwonna. Naawe weesiige oil omubiri gwonna. Bwe mumala okwesiiga oil, omwagalwawo yeebaka ng'atunudde waggulu, gwe n'omwebaka ng'omuzze wansi, like omutunuulidde face to face, naye ng'omwebaseko waggulu. N'otandika okuba ng'omumassaaginga ng'okozesa bitundu byo eby'omubiri. Katugambe nti osobola okukozesa ebbeere okumassaaginga ebbeere lye n'ekifuba kye. Bino ebintu bye mbasomesa oba bye mbagamba bye bintu ebibeera mu massage owa ddala. Bwe bagenda ne basasulira ssente. Kyova olaba badde ntandika vidiyo eno nkugambye omwagalwawo waba anyumirwa massage nandibadde nkusaba n'omuyiga n'omumukolera. Kubanga gwe omusajja bamala omukola ekyo n'oŋŋamba asigala kye kimu. Bw'omaliriza bulungi nnyo okumumassaaginga ng'okozesa ebbeere, era ojja mumumassaaginga ku lubuto wansi ng'okozesa olubuto, ekisambi kijja kumassaaginga ekisambi. For starters kirinza okukalubamu kubanga
omanye engeri oyiro gy'aba aseerera ku mubiri gw'omuntu naye ate okwo okuseerera n'okuzina kwe mubeera mulimu yoyo massage era bye bireetera omuntu okubeera ng'anyumirwa. Then bw'omaliriza mujja kuba muyimye omumasaaginge leka ebitundu bye ebyekyama bimasaaginga ebitundu bye ebyekyama ojja kwesanga nga mweyingidde nga mwezinye wabula temupapa nkimanyi nti bw'onaaba wakamwebakako ogenda kuba oyoya musajja ate naye ajja kuba akuyoya but temupapera temuva ku mulamwa mu masaaginge ng'okozesa omubiri gwo abeere ng'asobola okunyumirwa ekintu kye mugenda okukola bw'ajja n'olaba ng'ayidde mukwano awo olyoka omwema n'agizine bijja kubanyumira ate mujja kubyagala mwewale okubeera nga mukola like nga mukola ekintu over and over mutryinga ebintu ebipya mu relationships zammwe. These are the new things bye mbagamba sisuubira nti omwagalwa walinza okuba nti yali afunyeko omuntu akimukola just imagine nga abinyumirwa naye ne bw'oba tabinyumirwa bijja munyumirwa kubanga biri erotic like bireeta obwagazi bikuleetera okuyima bikuleetera okuba ng'oyoya omukira ajja kubinyumirwa. So this is what you should do with them. Mugezeeko okubeera nga mu introducing ebintu ebireetera sparks mu relationship. Omusajja osobola okumukola ekyo mukwano bw'aba alina akasente ajja kudda na birabo ne bw'aba talina ogenda kumusiiba ku mutwe agambe wabula leero Zaina kye yankoze kwagamba ng'alaba kipya ng'awulira kizza obulamu ng'alaba kintu wa spicinze. Ontegeera bulungi omusajja ogenda mukola ebyo abeeraawo ng'alowooza kintu kimu nti wabula baby kino sikifunangako ate ne bw'anaaba amaze ajja kikugamba oba ajja kubuulira I'm sorry okozesa olulimi bw'entu ajja kuba kikugamba. So byebyo byaleero bye mbagamba massage wankizo nnyo ku bantu abamanyi kye bakola oba ku bantu abanyumirwa ebyokwezina nga biri spiced up si bino ebyokuba nti tutuusa mukolo tyoli loko ebyo bintu twavaayo dde eyo banaye muveeyo obongo mu buwagale mukole ebintu ebiriko tambula n'omulembe ebyaliwo mu 1900 si bye ebiriwo katuli mu 2000 ate n'abali aba 3000 we banajja nabo bajja kuba bakola byabwe nga bipya nga bino balaba bikadde. Munzikirize enkome wano eno teweerabira subscribinga kulikinga n'okukomentinga wewe nayagala okuyiga massage osobola okubeera nga ogenda online ojja kuba ng'ofuna lectures era ojja kuba ng'otegeera nkuwaddeko massage omwangu teyeetaaga kubeera nga kinkugambye okozesa mubiri gwo ebitundu bye eby'omubiri gwo bye bikola ng'engalo zo n'obeera ng'omassaginga omwagalwawo bbeere ku bbeere kisambi ku kisambi omukira ku mmana. Muntegedde bulungi akukko kali awo bwe katyo musobola okikolera dakiika nga 10 ku 15 oba eddakiika nga 10 ku 15 is very okay oba eddakiika 5 as long as kyemwagala okwakiivinga mukyakiivinze ate ojja kutuuka okulaba nga kikunyumirwa oluddako ate omugamba nedda tetugenda kukolaako leero ate tugenda kukola kamasaagi kalala okitegeera kubanga bulimu ebika gwe kasita obuyiga n'omanya nti kano ngenda kumasaaginga mukira nabayigiriza masaagi w'omumana wano ngenda kumasaaginga mmana ya mukyala wange teekako oyiro gye masaaginge. Munzikiriza enkome wano baswiti bino ebintu bye mbagaye babikola mu massages oba kye tuyita massage pala bino bye bakola. Munzikiriza enkome wano teweerabira subscribinga kulikinga n'okomentinga video naba audio eno gy'oba ogiwulidde yonna manye bevudde kusenga face 256 jangu ku YouTube yo teekamu ekigambo senga face 256 obeere ng'otwegattako obeere ojja kuba otufuna osubscribinga obeere ng'otwegasseeko akadde kateekeko obeere ng'osobola okufuna videos zaffe zonna ze tuba tu-uploadinze. Omukama abankuumire era abanjagalire mbaagala nnyo bantu bange temujja